Thank you so much for subscribing bamikwano. Tuli ku Vic exclusive wamu ne Wonderboy UG. YouTube channel zebiri ezikyasinza okasuka amayengo gaazo ewala ddala. Bampita Vic era nga nkwebaza goina atwala akaddeko n'ogenda maaso n'okubeera nga osharinga n'okubeera nga buli budde ocheckinga ku mukutu gwaffe okulaba kapyaki kaliko. As usual, we are proudly sponsored by Biva Organic, natural and healthy products abakujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bw'okutwaliza wamu. Bakugamba gendayo ku Access Building bakujjanjabe. Hajjati Kalodo akugamba musomi wa dduwa gwena atawanzibwa ebizibu ebyenjawulo ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga. So n'olwekyo tokkiriza business zo ziwagika madagala mbu ate musamiza omusawo yagambye kwata lino eddagala liteeke walina edda edduwa ekimala. Tokkiriza bintu ebyo bimanyi okuza backfire naye Katonda tazza backfire. So n'olwekyo Hajjati Kalodo asangibwa Wakiso era ng'osobola omukontaktingako ku namba esimu gyolaba mu kabox aka black okuli Hajjati Kalodo omusomi w'edduwa. Nga bw'eri enkola yange bataddemu amafuta aba sponsors nzije nnoonye ku bantu ate kati ennaku zino abangamba ashakama agenda kutuusa wangi era wanene. Nannyini Smile olunaku olwali gwe mulundi ogugenda okusooka ndowooza omulabako ku oligino ye nga mukyala muto naye nga bulijjo musuubira omuntu omukulu era ka mubawe asooka abe yanjulire Namulondo Zakia Maama Kalibala omwana gwe nazaala n'oyo ebintu ebindi obigayita walingirira omusadda gw'olina walingirira omwana gw'ozaire wabona naye nga liwo enfaanagana baba tebakyusiisa empisa za Kalibala za taata we tikobye nti da baba we aye okusinzira ku baba we tibankyusizaamu n'oyo aye nga timba wampisadde aye okusinzira ku baba we n'oyo omwana ate ebikolwa bya Kalibala kubanga bifaanagana n'ebya taata byawukana oba bifaanagana anti era embwa ezaalambwa kizibu okuwagana embwa ng'ezaire pusi awo tuba tujasoma mawulire so embwa bwezaala embwa Swegere bwazaala Kalibala embwa bateri kujja kuzaala mbwa era mbuzeemwawo kesitegedde embwa ezaala mbwa kizibu okusanga embwa ng'ezadde pusi era bw'oli kisanga tulikola amawulire ne tugiteeka ne ku TV ekitegeeza nti Kalibala mbwa yazaalibwa mbwa yinnaayo. Exclusive oyujja kwongera okumpa ekitiibwa ne lanka nti omuntu gwe mbadde muwulira ayogera olusoga lwokka ate mukiteebereza nti ayogedde Oluganda. That's why nkugambye sikitegedde nga nti manyi ogenda ku explaininga mu Luganda. Muki? Anti awo wotulese. Nandi kwebuuza. Mama Kalibala omanyi Oluganda? Atuufa kwogera Oluganda n'ojjayo. Nze mwene? Mwewe nnyini. Asha, nyewe. Ninzaako okwogera n'amazima gene. Sekiri Luganda. Nga lumviirewa. Taata Kalibala empisa zo zisanga otya Swegere? Maka. Omwami wange is a very wonderful man. Tenda mukobera Ayiwa. nalonda ne mmala nekigambo ekituufu kyensobola okola okwogera. He's a very wonderful man. He's honest, he's loving, he's caring, to mention but a few. Just to know nasinga mu Uganda muno Africa ne mu Kenya na buli wamu yasinga naye buli muntu alina obuzi obubi. Munazo wange tyamwagana mmuze mubi ate waliwo mukola video nga ngaki nga olinamu okwemulugunya mu bintu bya taata Kalibala era yamala explaininga n'ategeera ng'omukyalo omufumbo eyeeyida okufumba era bwa explaininga nintegeera life goes on nabo omukwano bakontagana mufuna mu butagemagana awo kalala bubiri but it doesn't mean that omuntu aba mubi ayi ebe bibaawo by the way omukwano oguzira mu kontagana guba mubi tiguba mukwano inga imwe you straight all the time mutambulira ku muswete mwino obaamu buno obulumira kama ffe tuba twogera ku nsonga z'abakulu sirika tuli mufumbo bino ebyaffe obimanyi TBD baba kama bangamba olina omubeezi naye wankukuto munaye nina omwana eya muna Maama Kalibala sawa yona ndijja abaleetera ki ngati wamundagana nsonga njja kumuleeta senga ndijja kumuleeta aliyo. How do you feel kama okumeetinga
Mama Kalibala, where should I start from? Banange, like, avira mu studio nasoka nabo nange mpewo embisemu. Natandiko okudugumira. Nakuba banange Mama Kalibala. Nakuba nti no mwene njiro uli edobozi banange nganiye. Mama Kalibala we bali kumpa opportunity okwida okukusisinkana. Tenga nize go opportunity okwida okusisinkana. Serebu abanyu zaabu. Buli omu agamba ali excited. Buli lwetuyingira mu celebrity life nga all the persons are looking at you oli mu camera zedo bambi mutukozesa ensobi oyenda ovuga emotoka olwisi joka ali kusobola afuna bendo ofuna enumba nga gundi gyalimu bali kulingira bali kwendanga zari bwali you know batutamu eyo life kati batamu eyo life ekira kukunonya bajabituwa ekyo nekitu abajobituwa kizibu omwagana nga mulamu bulungi aba n'ebizibu bye lwaki akaliwo so nze mwenda kama ng'omuntu because she's her nendo omuntu ali ku original era iwe ndakwenda ino ndakwenda ino nga bwe nakwenda mu ntandikwa era wolijo aleze na mukwano ndakwenda ino nga bwe nakwenda mu ntandikwa wendijo kwenda kuno nokulabika kusuubiza kwebusoga n'ekindi oidi mwana ono nga yogera lusoga oba tokiyiwa olema okwenda omuntu ayogera olulimi oboda kwenda niwe ekindi Swegere muli bafumbo baagala nabyaddala oba still mirimo gye gibagata Swegere yedi okunegana ndi mukazi we